Asumba mukubi. Mukubide? Naka no muyongo. Oyo nona. Oyo nona tegutuuka. Kubanga otuuka. Ndeka chemanye balinze erimu mazzi. Abo balalu nabo. Ukimanyi mbunno amamesa amangi. Ukimanyi muno siba kuba wano ennyumba ekironyo obulamu bwonna ennyumba Udu aliwakulao atende siringi ya udu katika amategula ne udu basi saudu siringi ni papa zade nyingi ya kulwa wale hapa msikanela ilao some figures for now don't establish the suspected cause because we can't come to the conclusion. We might have different versions also. The journal number is 0800 12 12 22. That's the number of fire brigade. Number of fire it is 0800 00 12 12 22. Kasita kabawo akabenja k'omuliro konna oba accident abantu bali traffic mu moroka oba omuntu agudde mu kidiba bakuba ku namba ey'obwerere talina si yakusasulibwa eri 0800 00 12 12 22 eya fire brigade. Okwewala embeera eno abantu bonna balina okubaako n'ebiziza omuliro oba akabenyo nga fire extinguishers babeere nazo nabo bennyini bafuneko ku bukugu okusomesebwa okulaba nti engeri gye bayinza okuzikizaamu omuliro kasago bagukoze eki guhapeninze. Era n'ekirala kyengezaako akukyere tulina mu challenge tugenda tuli okufuna fire hydrants tetuzirina wano etuli wala fire hydrant kati wetulina okugenda okujja amazzi netujja okukola ki okuyamba okuzikiza ennyumba y'omutuuze. Kati fire hydrants ngeza ani alina okuziteekawo? Planning Authority KCCA erina okukwatagana National Water ne balaba nti batandika okuinstolinga fire hydrants ku nguudo sajja tutubenga nga tetufuna buzibu oba okufuna amazzi okwanguyako okusevinga ebintu by'abatuuze ba. Erinnya bampita Wakadala Elias. Ndi Major Fire Headquarters. Major Fire Headquarters. Buno butaka bwaffe mukadde waffe yakavaawo yakagenda muganda waffe omwana azaalibwa wano esamakula naye n'agenda twakamaliriza olumbe mu January w'omwaka guno teekateeka ibirinde diversity egende maaso era kati byetwewa ekitiibwa nebyetwenyumirizaamu emaka gano ennyumba yibwe byefuusa
biranga bazirana birobe naye katukirizi kama katumba kyageze kusaasira mukadde naama n'abaana naye kasita obulamu kama abutaasizza katulabe ekyokukola ku maka gamukadde waffe kirala polisi yeyogerako lwaki balowooza nti obuvunaanyizibwa bwa KCC oba bwafuuka wotaayigasi ekyo njagala okukibategeeza musetegeeza yekaba kutegeera bulungi national government erina obuvunaanyizibwa obw'okukola ensonga zonna zikwata ku wotaayigasi mu ggwanga lyonna. National Water and Sewage Corporation kitongole kya gavumenti ekivunanyizibwa ku mazzi. KCC tekivunanyizibwa ku mazzi, saagala kandi UPCC tekivunanyizibwa kutambuza mazzi, tekivunanyizibwa na kutambuza kazambi atali wa on-site owa septic tank ne pit latrines zikuvunanyizibwa, naye n'amazzi agafaanana bwe gati ag'emigulu gavunanyizibwa bwa National Water and Sewage Corporation, naye ng'era gavumenti eyawakati tugigambye ekyano water hydrants ntono. Omuliro oluusi gubeerawo kiro kati guno gubaddewo misana twafikiriza mumuntu tuyinza gamba nti water hydrant wano mu kitundu tewali gwe basobola kunywa mazzi, ebimotoka birina kuddayo mu kibuga birina genda luddawa birina genda mu service yes.com. So bino situlamenti nga situkonga nga situkola tugamba gavumenti isi kino bakitwalira kayo okuteeka water hydrants ddala obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti abantuba n'ebiro ebiyungibwamu amazzi bayita water hydrants okugamu internet. So bakikonsigalire kiteekebwa mu nteekateeka obuvunaanyizibwa obusigadde tujja kutambuza. Tewali awo guli awo kati we gusigatta